po jako akawuwo. Obulamu bulina okutaasibwa mu ngeri emu oba endala. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga lino okuvaayo n'ayisa ekiragiro ky'okwambala obukookolo ku buli muntu agenda mu bifo eby'olukale, olunaku olwaleero Dr. Monica Musenero ng'ono muwi w'amagezi wa pulezidenti ku nsonga z'endwadde zinnamuta avuddeyo n'awabula eggwanga ku masiki ezirina okwambalibwa abantu ezitalina kabi konna ku bulamu bwa muntu wamu n'ezo ezitalina kwambalibwa buli muntu. Naye ng'ekika ekisooka yeno masiki gye tuyita N95. Eno masiki zino zikozesebwa abasawo. Kati ng'ewaffe wano abasawo abakola mu ddwaliro erijjanjaba mu woodi eziriko abalwadde ba korona be bambala masiki zino. Za bbeeyi ate tetuzeetaaga ate ziyinza n'okutukosa kubanga tetumanyi ngeri yakola ki yakuzikozesa. Masiki endala ye masiki eno tugiyita surgical mask. Ekozesebwa abasawo mu woodi endala zonna oba nga balina be balongoosa mu theatre. Masiki eno nayo twagala tugirekere basawo. Ono agamba nti n'abasawo ezo ze bambala nga bali mu ddwaliro tebalina kuzambala nga bali mu bifo ebitali by'amalwaliro. Kati zino emasiki si zaffe aba bulijjo, era ne dokita ne nnaasi bw'aba avudde mu ddwaliro tumusaba agiggyeko agisuule mu bintu mu kasasiro gye balongooseza ebintu bwe biti engeri gye babikuumamu. Dr. Musenero bw'atyo alambuludde ku masiki ezirina okwambalibwa abantu era nga zino kyekika ne gavumenti kyegenda okugabira abantu nga pulezidenti bwe yasuubiza. Masiki ezaffe ze masiki zino ez'engoye ng'eno gye nnyambadde kati. Zino masiki ab'ebyalaani basobola okuzitunga, waliwo n'amafactory kati agazikola, naye kasita eba erina ebisaanyizo bino. Ekisooka erina okubeera n'engoye bbiri, zirina okuba leeya bbiri. Oba ozinzeemu olugoye nga ziri leeya bbiri. Ono asabye bannayuganda okujjumbira okwambala masiki zino kubanga kiyamba bo wabula baleme kuzambala nga batuusa wali abakuumaddembe wokka. Kasita oba nga toli mu nnyumba yo ofulumya waka, masiki oba olina okugyambala. Kijja kubanga kyetaagisa, naye njagala bannayuganda bakitegeere nti masiki tetugyambalira basirikale nti basirikale bagenda kunkwata. Masiki mukuumi bwo. Musenero agamba nti masiki eno erina okwambalibwa olunaku lumu lwokka neeyozebwa ssaako n'okugololwa okusobola okutta obuwuka bw'ebeerere kuŋŋaanyiza mu lunaku. Togiddamu enkeera n'ogigenda n'ogiwanika n'ogireka. Masiki buli lw'ogikozeseza olunaku lumu bw'otuuka awaka gyoze, bw'oba osobola okufuna omusana giwanika awali omusana. Omwana yenna nga tannaweza myaka 6 talina kwambazibwa masiki nga Dr. Musenero bw'annyonnyola. Omwana alina emyaka 6 okudda waggulu asobola okwambala masiki, naye abaana abato tetubambaza. Abali wansi w'emyaka 6 tebakkirizibwa kwambala masiki. Nga bwe lyafuuse etteeka mu ggwanga okwambala akakookolo, Dr. Musenero awadde abantu bonna abalina endwadde ezitabakkiriza kwambala masiki amagezi okusigala awaka waabwe baleme okukwatibwa bannabitongole bya byakwerinda. Abalwadde abalina endwadde nga asima, alaje, buuza dokita wo akuwa amagezi oba oyambala masiki oba tosobola kwambala masiki. Naye kati awo tulina dayalema kubanga abantu abalina nga asima tugezaako nnyo okubaziiza baleke okukola ki okufuna covid kubanga abalina asima bwe bafuna covid ate abayisa bubi nnyo. Wano minisita w'amawulire ne tekinologiya Judith Nabako basabye abantu abagwa mu bitongole omukulembeze w'eggwanga byaggyeko omugalo okukozesa obulungi sabbiiti enemu gye yabawadde okweteekateeka nga bateeka mu nkola ebiragiro byonna ebirina okugobererwa nga bazzemu okakalaba emirimu gyabwe. Ebbanga lino kalibawe okuteeka mu nkola ebyetaagisa. Jukira covid bulwadde bupya. Kitegeeza nti mu maduuka gye mukolera muyina okwetegeka mwetereeze.
obuyonjo bubeerewo, amazzi ne kasabbuuni. Minisita Nabako bagamba nti abasawo bagenda kuvaayo n'ekiwandiiko ekitongole ekiraga ebika bya masiki ez'enjawulo omuntu by'asobola okugula nga si bikyamu olw'ensonga nti kati abazikola bangi nga mulimu n'abo abakola enkyamu. Obukookolo obukkirizibwa bwebwo bujje tutaasa okufuna COVID. Abasawo bagenda kuvaayo n'ekiwandiiko ekiraga masiki entuufu erina kuba ng'efaanana etya, erina kubeera na bisaanyizo ki. Shafiru Mwesige yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Naawe ogigule ng'omanyi nti ky'ogula kituufu, kubanga kati buli muntu ayiiya, abaagala ssente bangi bali ku street bayiiya.